Manye nemange ekolagana wamu ne umeme begasse bali mu kugobaganya Bannayuganda mbolw'okuba abamu bali anda bazimba wansi w'amasannyalaze nema ng'ekolagana wamu ne omugagga Sudiru. By the way, Bannayuganda njagala okubategeeza Sudiru si ye Sudiru, Sudiru ye Mwami Museveni. Mwami Museveni ye Sudiru. Ebintu byonna Sudiru byayina atambulira na order from above. Sudiru bw'ajjanga kansa eyina kyeganye ayitawo buyisi n'akikola. Sudiru bw'ajjanga parliament eyina kyeganye ayitawo buyisi n'akikola. Wabula ffe twagala okumugamba Mwami Sudiru si ye gwasembayo. Mwami Museveni si yasembayo. Gwe bw'onaatambula ng'olowooza nti nno ogenda kwongera okuyiwa ettaka mu Lake Victoria ng'olemesa Bannayuganda kubanga kati ennaku zino gy'otunuulire Bannayuganda abasinga baatandise ebyennyanja babirundira waka. Wabula ekireese ekyo nti tetukyafuna kyennyanja kiri ekirimu akasu kubanga byawukana ekyennyanja kya waka ky'olundidde waka n'eky'omu Lake Victoria. Eky'omu Lake Victoria bw'okirya kisigaza olusu, eky'ewaka tekisigaza lusu. Ekyo kiba kitegeeza nti Mwami Museveni ne Sudiru mulemesezza Bannayuganda okwenjoyinga benefits Mukama Katonda ze yabawa. Wabula mu ekyo tubajjukiza nti nno Mukama Katonda eyabatonda ye yatonda naffe abanaku oba abo abawangalira mu ghetto abasembayo. Ate era nga tukyongerako Mwami Sudiru gwe bw'oba olowooza nti Mwami Museveni alina okukukomekkereza okukugamba nti nno toddayo kuyiwa ttaka mu Lake Victoria. Ngaffe Bannayuganda tugenda kukozesa obuyinza obutuweebwa ssemateeka wa Uganda nti power belongs to the people. Article number 1 tugenda kukozesa obuteeka erituweebwa ssemateeka w'eggwanga lya Uganda tukukwateko ng'obuyinza bwe bulagira kubanga tukitegedde bulungi nnyo nti tojja kuwulira ate era tojja kukola ki kuwuliriza Bannayuganda ki kye bagamba kubanga ojeemedde parliament ojeemedde councils ez'enjawulo ate era ng'osigadde n'ebikonge eby'enjawulo mu gavumenti nga bikuwa eddembe lyo. Tukimanyi bulungi nnyo nema atambula ne nema nkugambye nema Mwami Museveni ye nema, Mwami Museveni ye Sudiru, Sudiru yani ye Mwami Museveni. So all in all kiba kitegeeza ki nti Sudiru ebintu byali mu kukola ayina ekipapula kye bayita order from above. Teri yamugambako akola byayagala nga bw'owulira abakyala bwe bagamba nti fe abasajja twabavaako bakola bye baagala. Naye Mwami gundi ffe tetujja kukuvaako, ffe tugenda kuweera ennemba naawe ettaka ly'oli mu kuyiwa omwo ng'olemesa Bannayuganda okufuna ki kye balina okufuna mu Lake Victoria naffe tugenda kukukangavula kkiriza obagaana. Ate era mu ekyo ku nsonga y'obutonde bw'ensi tugenda kunga Bannayuganda, tugenda kunga Bannakampala, tugenda kunga eggwanga lya Uganda gye liva ne bwe litandikira. Bagenda kutwegattako oba oyagala oba toyagala kubanga Sudiru omuntu yenna alina kye bayita order from above. Naffe tugenda kukozesa eryanyi ly'abantu, tugenda kuyita Bannayuganda bonna abawangalira ku mbalama za Lake Victoria tubagambe mujje mutwegatteko ku lutabaalo luno olw'okulaba nti tufubutura Sudiru tagenda kuwulira, agenda kusigala ng'ayiwa ettaka mu Lake Victoria. Naffe buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze tugenda koola Bannayuganda yonna gy'owangalira oba olya mukene oba obadde olya mpuuta oba obadde olya byennyanja mutwegatteko tukomekkereze ejjogo ya Mwami Sudiru ery'okuyiwa ettaka mu Lake Victoria. Ekigenda mu maaso naddala mu ntundu y'ennansi okulaba nga basengula oba bamenya ennyumba z'abantu ne bagamba nti beesenga mu ntobazi. Ffe tugamba nti ebyo byabwewuzi balina kigendererwa kirala. Bayinza okuba bafunyeyo butineti omulala ne baagala ate okuwa ettaka eryo okulaba nga alina kyagenda okukolerawo bajjagamba agenda teekawo factory ateekawo biki kubanga obutonde bw'ensi buzze bulaya bwononebwa ndowooza ne wano mujjukira ekya Naamu atuli mu Naamu ekyakolebwa
nakatema ekyakola ekyakola obunyonyi ngabongeza hoteli bagigaziya twali kujiza ttaka olwonobawezeedaobaga nakati bakyateeka kuko kiraga nti obutonde bw'ensi wano butakirizibwa ku lw'abagagga abagenda okugawala oba okugawaza abagagga bagenda okugazibwa abagagga bagenda okukuzibwa obutonde bw'ensi kati bwafuuka bwabamu naye bwe tuba nga tulwanirira ddala obutonde bw'ensi tewali muntu azimba mu ntobazi nga nnema ezibiri nnema eba eraba ate essaawa zino bw'ogamba nti nnema yazuukuse okutakkiriza obutonde bw'ensi yali luddawa ojjukira wano yali kyamani we wakise batuka n'omuyoola ne bamukwata zijjeeka ng'ataakiriza olutobazi lw'ekyengera ng'ataakiriza olutobazi olwo lwali lugenda okuzimbibwamu factory essaawa zino factory ekola eŋŋano eriwo naye bakola batya bamulemesa okutaakiriza olutobazi olwo ati factory ekola ki yeriwo so abantu b'e Nansana essaawa zo bali mu kubatulugunya nga bagamba bazimba mu lutobazi naye mulimu abantu abamazeemu n'emyaka egiwerera ddala 40 emyaka 40 abo basengulire mulimu abagawumbula amagye bagamba basengawo mu 79 batuka okusengawo bo tebamanya nti olwali lutobazi so essaawa zino bwe tuba nga tuli mu kujigiriza abantu nga twekwasa nti nsaba bannayuganda okulaba pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi atugamba nti abo tulina kubalabisa bulabisi kati essaawa zino bategedde ekyokubalabisa kibalabisa nobenyana kyokwereza mugenda kulaba nga wakisewo emyaka egitasukka 3 nga mulaba twafunyeyo bineeti okupya webawadde Nansana awo nga bamugamba agenda kukulaakulanyawo kuteekawo factory so ebintu byokumalawo obutonde bw'ensi nga beekwasa nti bakutaakiriza naye nga tebogera kuboona ebyo tetujja kukiriza bannayuganda era tujja kusigala nga tulwanirira okulaba nga omuntu wa bulijjo naye aweebwa ekitiibwa bwe tuba nga twagala okulaba nga ssemateeka tumuteeka tumuwa ekitiibwa alina eddembe okubaako kyayogera bannayuganda ategeeza ddala munagiwa ekitiibwa tokenyi twerwanirire bannayuganda bakulembeze bagenda okutulwanirira bagenda ebisaanyo byaffe abagenda okwogera ebyo byetwagala okuwulira nga byebiyamba omuntu wa bulijjo naddala ku kyobutonde bw'ensi kino tujja kulwanirira akalasa zingemu kubuuzeeyo kati togere specifically mu Makingi emulungu nabaddeyo ennyanja bagiyiwamu amazzi nategeddeko Nyakaana ne Subi batayiwa ettaka eryo mu nnyanja abagagga abo nga Makingi abawa bategeezako nti abo bakola ekyo essaawa zino emakindi naddala ng'amawulire bwe gaze gayitingana nti abagagga nga Sudiru ne munnamuliraanye Nyakaana nti bayiwa ettaka mu nnyanja pamiti ze balaga abazze okubakwata abazze okukola ki pamiti ezo zennyini za nnema era nnema yebawa olukusa okuyiwamu ettaka eryo mu nnyanja so ndowooza awo tewaliwo butonde bwansi bwe tuba tunoonya ku butuufu bw'obutonde bw'ensi kye buli oba obutonde bw'ensi tubutaakiriza butya oba obutonde bw'ensi bwe butya n'ennyanja yennyini nnyini banaye butonde bwansi temulowooza nti wali wakawoka ewali amayuuni ewali ebitoogo wokka we babalanga obutonde bw'ensi naye n'ennyanja yennyini kubanga ennyanja bagi affectinze mu bintu bingi ng'ogyeko okubanga ennyanja bagiyiwamu ettaka naye n'ennyanja abamu bagiyiwamu ne kasasiro so obutonde bw'ensi bwonoonese mu ngeri nnyingi nnyo nnyo mwe muli n'okwokya ebyo ebintu tibetategeera ne tukoma ebikka ebyo byonna birina kuba kwonoona ki butonde bw'ensi abookya kasasiro oba bonna bonna butonde bwansi bwe twonoona so kati eyo bw'oba oyagala okulambulayo si kyangu kulambulayo kubanga wonna wonna wakuumibwa muntu kati wonna ogamba nti buli omuntu wa bulijjo agenda alambuleyo gwavunaanyizibwa bagamba sooka okubire abakulu batuwe olukusa tukukiza okole ki oyitewo tebaagalira ddala bakulembeze
bagende balambule ekifo ekyo kubanga bamanyi ekigenda mu maaso naye era bwe tubeera Emulungu eno tuba tusobola okulengerayo bulungi nnyo bw'oba oli wano awo batunda ekyennyanja Emulungu we mumanyi obulungi oba osobola okulengera byonna ebikola ki ebigenda mu maaso so ebigenda mu maaso byonna ffe tugamba biri mu bumenyi bw'amateeka naye obutonde bw'ensi nga bwe nabategeezezza nti obutonde bw'ensi buno babulwanirira lw'abagagga abamu abaagala okwekkusa naye tebabulwanirira lw'abantu aba bulijjo ffe bassekinnoomu abalina okubufunamu si bwe kiri.